Pastor Bujjingo bw'obanga ogenda okukola stunt fubanga okulaba nti stunt zino muzi rehearsinga n'ofuna director omulungi ate bw'obanga ogenda kukola stunt fubanga okulaba nti totya kulumya bw'obanga ogenda kukola stunt ey'amaanyi ng'eno kkiriza bakulumye so that ebeere luliyo ate naffe abagenda ogiraba etunyumire. Njagala mutunulire events z'abantu abakubiddwako ku masasi oba abadde assassinated abo abasimatusa assassination inti bobo batunulidde mu ku breakinga wana amawulire omuntu nga bamukubya amasasi baga breakinga ne go bakubya amasasi akyali ku scene ono baga breakinze ali mu intensive care unit nga waliwo agatuwe no ku Facebook nga live score z'omupiira nti kati guliyemwemu gashumba n'atuteerayo muba mukubye tewaliwo ku mulembe guneno ogwa masimu tetuyinawo kafaananyi kalala tuyinawo akafaananyi aka omuntu nga bamukubya amasasi abantu bonna bana Uganda basooka ne bakungaanira wawe gavugidde wano wote waliwo bakungaanyi simanyi obe nnyimmundu ezamulumbi ezabadde za silence ate tuyinawo akafaananyi aka tetuyinawo eyewitness oba tetuyinawo bawulidde nga bazze okulaba bakirolo abo tebaliwo. Njagala otunuulire ku bantu abasimatusa assassination nti abaana bano tebajja ne bakuba miss kuba basooka ne bakola reconnaissance okukakasiza ddala nti gwe balumba ne bwaba wa mundu nti balina omweliminatinga. Katusoke ku survival eya Bobi Wine ku gundi ya Yasini Kauma bali bamanyi watuula era we bakuba side ya driver unfortunately Yasini yali eyo oyo Bobi Wine yena akola ki nabanga survivinze era twalabe bifaananyi by'okusini amawulire baga breaking ku scene nga n'omwana tebannamujja mu motoka tugende ku assassination ya Katumba Wamala ayina nowe mundu bagenda ku breaking amawulire ag'okulumbibwa kwe ng'akyali ne ku scene ne batukubira ebifaananyi nga yenna atirika musaya ati nga yenna bamulumiza n'omulumya omulaba munnamajali wero trained yasimatuka assassination naye era yasigaza obulumi buli nti balina we bamukuba ne bamulumya bwe twalabye yasimatusa assassination Pastor Bujjingo bamutulaza avudde mu intensive care unit ng'ayina kunena akabandegi ng'alinga ava okujjako omusayi gwa sirimu ne nga ono nga mutendeke n'okusinga munnamagye yavaamu ng'omusayi gwonna gumujjudde bano abaana basooka kukola reconnaissance ne bakakasa nti gwe bagenda okukuba target weeri so si kumala gajja kati we bazze ne bakubako driver yekka gwe ne bakuleka emmotoka yo ya Amadi era bweba ya Amadi oba Amadi bwayo nga busaliriza nti eri Amadi ku side yokka wootuula eyo ready flag emukozo nti wano watulimbe wabadde olina okukkiriza naawe bakulumye to make your story lukuliyo ebyo bikwatiremu bali abajegajega abalala naye nze bye toyinza kubinkwatiramu kino fumba kiboozi kyo oli mu kuyiiya kisitole kye ekyasayiramu kuba tokyalina kyo nnyonnyola ndigazo nti togenda zisobola zizimbira Pentagon kati oyagala opreparinga ekisitole kye ekyasayiramu gwoyitemu paka gy'oyagala okgenda ng'olinawo ekisitole kyo kyozimye nti baali banzita kuba kakati kanani teriiwo kati oyagala kumyansa ng'endiga ozikoze eki omaze ozinyoloosa ogende naye ng'omaze okuzimba sitole yo kwogenda okusabira sayira mu kuba omaze okubba kati okkuse bannange kati akasajja kakkuse endiga zonna nze mbabuulira kano kaagala kumyansa n'ekirala waliwo kye bayita ttaamu egenda n'ebyayo kati akageri kekiri nti oli mu ndiga yiyi zirina okuleeta ettooke era ogenda kukuŋŋaanya ettooke nti munnange omusumba yasimatusa okufa yasimatusa eryo nali etafaali oyina odditikkula nze bye togenda kubyenkwatiramu bannange togenda kubyenkwatiramu eno sitanti yabuliddemu ddala olulala osookanga n'otuula ate mwagala okukola sitanti ate temwagala kukola lihaaso gwe byo byolaba ebigundi bye bigatta nga waliwo atu updates kakati njogeddeko naye ali mu ddwaliro akafaananyi ka sini tuyina kamu wenna omema bumemyoti mu kasaatiko mu intensive care unit ng'ovuddewo n'akabandegiiko wano naye bannange Uganda eno buli omu ava ayagala kutusiriwalirako busiriwalize ayagala kumyansa takyalina kyagamba ndiga sente zonna nga bwazikuŋŋaanyiza kati ayagala kuyitamu gy'anaasaba asayiramu ayagala agende ne sitole enywevu bw'ayitamu n'akasente so endiga nze mbabikidde bukyali ono abateerere kati asombyeko kyasombye takyalina ansa ayagala kumyansa misinde musajja ono engeri gye yasurvivinzemu assassination nze nyumi taliiko yadde akanoobule n'aka Katumba Wamala yasimatuka nga mwali mu mmotoka yavaamu n'ebisago ono ayina katuli kampiso
musibe bulungi